Wiki ewedde yakubabudde nawe n'okijjamu enjawulo. Abaali bakusuubiza okusasula muganda wange bakugambye ebintu biganye. N'ababadde bakusuubiza okuwa kasente abeegaganudde bakuwaddeyo butundu. Tewegubako mikwano gyo ng'ogigamba nti gyakuliddemu olukwe ne giŋŋamba ebikukwatako. Nedda nedda, nze nyina kamera yange ekulaba wonna w'oba oli. Yes, nze Emmanuel Moses Senyonga, abamu gwe mumanyi nga Naikotodan. Aspiring Lord Mayor 2026, akabonero World Cup, gwe mulonzi, gwe muloti. So, abantu be Makindye babawadde eviction notes okubanga baamuka ettaka lyabwe nga bw'olaba ebyabaddewo ennansana. Naye kanziremu clarifying ensonga eno nti gavumenti yakitegeera nti tekyasobola kumatiza batuuze nti esobola okuweereza abantu obulungi. Era omuntu yenna ze gwendaba ng'omuzira oba omuntu eyeetulisizaako bbomu yooyo asobola ovvayo n'amatiza abannansi naddala abawangaalira mu kibuga wano nti gavumenti nnungi okuzaama. Ekisooka, abantu abamu balowooza nti abantu basiru. Njagala mbagambe nti abantu abasinga baagala kulabawo ku njawulo in terms of leadership. Enjawulo balabe visions z'abantu abalala zo ziri zitya. Gavumenti yakimanya nti tekyasobola kumatiza abantu nti esobola okuweereza, esobola basanyusa, esobola okusitula standards z'abantu. Nemanya nti fomati z'emirembe ez'okusaba akalulu tezigenda kukola. Nga bw'olaba bannabyabufuzi abaliwo sometimes ye aba yategeera kamera, amanyi nti bw'anaddukira mu kamera, buli kamera wedda abantu bagenda kuba bakola ki? Bamulaba nti akola. Naye abantu bagenda babuuka, guno omulembe gwa tekinologiya, abantu bagenda babuuka. Luli abantu baddukiranga mu kamera ng'abantu tebamanyi lwaki abasajja beesiba mu kamera buli lukya. Buli we balaba eriiso lya kamera balina okuba nga bagyenyigamu, because bamanyi nti bwe baneetimba mu kamera ng'amaaso tegabavaako, abantu bagenda okulowooza nti bakola. Naye abantu abo baavaawo. Abantu baagala vision with clarity. Stone Age politics abadde atambulira nnyo mu bintu bya blackmail, public win, okubanga ogulirira abalonzi. Naye kati abalonzi babuufu. Kiyo kitegeeza nti gavumenti bwe yalabye nga egezezzaako negezaako nti tesobola kuwangula bantu ba mu kibuga oba urban centers, kati ng'erina okureawakeninga strategy zaayo mu byalo, etondawo embeera ezirowoozesa abantu nti ekola. Okugeza mu kalulu ka 2016 Namutumba po akamba java President Museveni yafunayo obululu emitwalo 47. Eyamuddirira Dr. Kiza Besigye yafunayo omutwalo 17. Kiba kitegeeza political gap yaliwo wakati wa Besigye ne Museveni gyali emitwalo 3 egy'obululu. Kitegeeza Museveni eyo district yali yiye. Mu mwaka gwa 2021
Museveni yafunayo emitwalo 3,800. Bobi Wine nafunayo emitwalo 2,700. Kiba kitegeeza political gap eba ya bululu omutwalo 1,100. Kiba kitegeeza speculatively government yalabye nti eyo gap eyinza okukendeerera ddala neba overtaken mu bitundu gye yali erina obuganzi. Bwe tuba tutunuddeko mu district ey'Ebutaleja, Bwana Yusuf Mutembuli gyava mu kalulu ka 2016, President Museveni yafunayo obululu emitwalo 3,800. Dr. Besigye nafunayo obululu emitwalo 2,700. Kiba kitegeeza nti mu campaigns 2021 Museveni bw'aba yafunayo obululu emitwalo 3,700 yakendeerako obululu 1,000 bwokka, kubanga Bobi Wine yafunayo obululu emitwalo 2,900. Kiba kitegeeza gavumenti erina okukozesa speculative measures nebanga yeetegese bulungi nti tebajja overtakinga ako kamagini akaliyo basigale nga kakyabakolera. District y'e Lwengo eyo yo ngimanyi bulungi. History gwe ngimanyiiko, olumu polling station bagiyita Byanjiri polling station. Mu kalulu ka 2011 naliwo. Ebiseera ebyo nali mu P7. Polling station eyo Museveni yafunako obululu 2,27. Bujjukira bulungi. Besigye n'afunako obululu 35. Abantu ne beecwacwana ne bagamba Besigye afuna atya obwo obululu bwonna wano. Olaba abufunye wano kati ewalala. Okitegeera kati eyo district katulabeyo bwe yakola. Mu kalulu ka 2016 e Lwengo, President Museveni yafuna obululu emitwalo 5,100. Dr. Besigye nafunayo emitwalo 2,800. Mu 2021 district Museveni gye yafunamu obululu emitwalo 5,100. Ku luno bamuwangula yafuna 3,600. Bobi Wine nafuna obululu emitwalo 4,700. Kiba kitegeeza balina okubanga yeeteekateeka bulungi akange mu ba MP abantu baddemu balowooze nti asobola bakolera bye beetaaga, naye ng'amazima ensi yakyuka, abantu baagala kulaba ku kintu kyanjawulo, ekintu ekipya. Abamu tebakooye gavumenti lwa nkola yaayo ey'emirimu, abantu baagala kulaba ku nkyukakyuka. Ndowooza ekyo mukitegedde. Kati mwe ab'omu kibuga tebasobola basweet talk nga muli bagezi nnyo. Balina kozesa puric measures, draconic measures, so that omuntu abadde alina akapoloti ogamba kamale galonda asigaza akataka kange. Tujja kuba tutambula ffenna. Gwe mulonzi, gwe mulodi. Eyategeera bye twetaaga Ssennyonga. Gwe mulonzi, gwe mulodi. Akabonero gwe, akabonero buwanguzi, akabonero World Cup, era ekikopo kye kyaffe. Ekibuga okugenda ku feezi empya kiba kyetaagamu eyo feesi empya ku bwa Lord Mayor Londa Ssennyonga Moses.